mugamba muti abaagala abalungi abeekuumira ku Senga Phase 256 kansubire muri bulungi gwe omusajja alebera embolo omusajja simanya sirina maanyi ga kisajja omusajja nti bannange Senga siri Uganda nkozese eddagala ki okubeera nga nsobola okwejjanjaba. Waliwo ekintu kye mutategeera oba kye mutawabudde ate nga woba okiwadde obudde kigenda kukola. Olaba ebintu ebitwetoolodde nabagamba ebintu bingi koze omubiri gwaffe tegwadipendinganga ku ddagala kangambe bwentu oba tegwetaaga dependinga ku ddagala zungu oba ganda kubanga omubiri nga guyina mekanizimu yagwo oba guyina engeri gye gwazimbibwa nti gusobola okwejjanjaba gusobola okwekolako singa oba oguwadde ebyokulya ebituufu bye gulina okulya. Waliwo ebika by'emmere, waliwo ebika by'ebibala, waliwo ebika by'ebyokunywa, ebintu bingi bye tusobola okukozesa kubanga birimu ebiriisa ne bituyambako okubeera nga munnange osobola okubeera kiriya mukyala talina appetite naawe oyina eddagala eriryo. Nammwe abasajja basiina maanyi ga kisajja. Ennaku ezo mbadde nsharinga videos oba mbadde nsharinga ebintu bisobola okukozesa nga Viagra. Era tetuli ku Viagra aba tuli ku ddagala erisobola okujjanjaba n'otereera gwe omusajja alebera embolo gwe omusajja atalina maanyi simanya mmala mangu ndwawo okuyima. Omukazi n'akuweweetera eddakiika 5 ng'akasolo kakyaganye ne bakanyiganyiga naye mumanyi we biswaza. Omukazi n'akunyiganyiga embolo n'agezaako giteekako emmana bambi efune kabugumu n'egaana n'akisonsekayo nga kiringa ekipiira ne kigaana bannange ng'oli wansindika njake ate nga bakusindika n'oyakanga bw'ozikira gwaba asembera ndi naawe olwaleero. Ebyo bintu biswaza nabagamba omusajja atamanyi zina mmana omusajja atamalaako omusajja alebera omukiro omukazi obadde wamusiibuza 5,000 omusiibuza 2 anti omusikiriza olwo n'oludda kadde naye ng'ekimuzza ssente si mubiri gwo nti gwe gumuzza gw'ogenda kunfunira katungulu ccumu yagenda okuyamba ku mbeera eno tagenda kukolera nga Viagra nti ogenda muli akukolerewo nedda yadde weewawatera tusobola mukozesa bwetyo naye gw'alina ebizibu by'emmenyawo wammanga ojja kufuna katungulu ccumu ate tumulyanga mubisi. Omufumba akola but tali so effective. Okubeera effective olina kumulyanga mubisi. Katungulu ccumu oyo golaba agenda kuyambako okubeera nga akuwa amaanyi ng'omuntu like n'ofuna amaanyi ate n'ekirala ayambako ku ntambula y'omusaayi. Alimu ekirungo kye tuyita nitric oxide. Ekyo ekirungo kiyambako ku ntambula y'omusaayi, kiyambako okukkakkanya blood vessels oba emiwaatwa gy'omusaayi mwe giyita like ne girelaxinga ate akuyambako oba ekirungo ekyo kikuyambako still okubeera ng'ofuna amaanyi mu mubiri nti nkooye sina maanyi. Nabagamba ebimu ku bintu oba one of the key components or one of those key components ezikuyamba okuwangaalira mu mana oba okuwangaaza omuyimo maanyi general omubiri gwo nga guyina amaanyi. You know, number 2 chovola abana abantu abanyolera okubuumu biki ebyo bi energy boosters bibayambako okuzina emmana bibawa amaanyi wetaaga amaanyi. Number 2 wetaaga okubeera nga omusaayi gwo gutambula bulungi nga bwe kituuka ku nsonga eyo omusaayi guli kkiriya. Number 3 wetaaga okubeera nga bwe kituuka ku nsonga z'okubeera nti oyagala obwagazi oyina byebimu ku bintu kasito stabilizing ebyo ogenda kubeera nga omukazi munnange omuzina nga togwa naye webikulema emmano ogiyingira dakiika 2 nga akasolo kagwa. Katungulu ccumu ono tumukozesa tutya? Ekisookera ddala osobola omukwata n'omucrashinga oba n'omusekulasekula n'omuteera mu glasi y'amazzi n'obirekawo ne bibeerawo for maybe 10 to 15 minutes oba gabuguma oba mabisi it doesn't matter but birina okubeeramu. Bw'omugattamu direct n'obinywa bunywi nga tebisoose kuwummula bannange mpuliriza birekeewo bibeeremu for 15 minutes. Galiko oyo ayinamu obuzibu nga yo bakatungulu ccumu ng'oyo. Nitric oxide amulimu si mulungi bw'oba nga taconcentratinga alina okusooka n'aconcentratinga oba ne byetabula bulungi akaswako ne kavaamu konna ne kakkakkana kabeeramu naye nga si ke kali akali very strong n'olyoka obinywa buli lunaku manya nti ngenda kunywa nga glasi y'ebyo ebintu ojja kulaba enjawulo ojja kudda ngambe Senga weebale. Number 2 osobola omukwata n'omutabulamu amata omucrashinga n'omuteeka mu kikopo ky'amata oba mu glasi y'amata n'obiterekawo. Osobola ogamba kambikole bituulewo then njira nkola ebintu byange afterwards kwata glasi yo nywa. Oluvannyuma lw'ennaku 7 ojja kuba otandise okulaba enjawulo mu ngeri gy'oyimamu. Gw'abadde ayimira mu ddakiika 10 ogenda kuyimira mu ddakiika 8 ate no8 ogwo gutambule paka ku 7. Of course ono si magic mbeegayiridde tolobooza nti ogenda bikola akasolo keereege mbusimanya magical otereere nedda. It takes time
bitwala obudde omubiri gwo olina okumanya nti gugenda ku adaptinga system eno empya emisuwa ne bagirelaxinga oba vessels ne bazirelaxinga n'otandika okuba nga omusaayi gwe gutandika okutambula obulungi kwegamba ebintu bibeerawo bingi ebigenda okuleetera embeera eyo okubeera ng'eri etya ng'eri bw'etyo then n'ekirala oba engeri endala yakuteekamu mubisi gwa njuki okwata omubisi gw'enjuki oyo galikako kamixture nakabagambako dda n'okurashinga galiki waffe oyo bulungi n'omutabula mu mubisi gw'enjuki n'onywangako egundi emu onywangako ejiiko emu like ejiiko eya gundi ejiiko eya mubisi gw'enjuki like buli lunaku osobola obitabula n'obitereka ne bibeerawo but because w'obitereka tebinaera ekisu kye bigenda okukola ekitagenda kubeera present gy'oli bw'oba osobola nti buli lunaku nja kukwatanga kagaliki kamu nka crushing kwate ejiiko y'omubisi gw'enjuki emu mbitabikemu then like nywe like okwate obinywe nga sinti obitadde mu mazzi oba ki wabula bw'obikola osooka n'obirekawo eddakiika zo at least nga 3-4 n'olyoka onywa oba 5 si straight away crushing galiki muteeka mubisi gwa njuki kunywa nedda kijja kuyambako mu kubeera ng'oterera ate ne w'oba nti kaŋŋambe nkooye siina maanyi omubiri munafu mpulira fatigued nti awo sibitegeera naawe osobola okubikozesa naddala ng'omanyi nti nina amaanyi gange nsobola okuzina omusaayi gutambula buli naye amaanyi leero mpulira siina niyinza obutasobola kusanyusa mukyala ako kakola kajja kukolera express mu dakiika nga 15-23 ojja kuba omaze okuregaininga amaanyi go era ng'oteredde then ekirala ky'osobola okukozesa tukozesa gundi tuteeka galiki ono bakatungulu cumu ono mu mmere osobola ogamba nti nze olaba omumufumbira mu mmere akola naye tagenda kukolera bulungi twagala nga mubisi kati gwe osobola ogamba nga omukyalawo n'amucrushing oba n'amunyiga n'omuteeka mu kabakuli kati bw'oba ogenda kulya mmere yo n'okwata n'oteeka mu nvaazo n'obitabulamu nga bibisi n'olya kagaliki nga kamu oba bubiri buli lunaku n'olya oba maybe n'obiteeka mu saladi omukyaliza okuba yasaze ebinyaanya n'akukolera letasi n'akolera ka saladi awo akalungi osobola obikwata n'obigattamu n'ogattamu oyo galiki n'olya obanga omanyi nti nze sisobola mulya ng'ali plain ajja kukolera oba si ky'osobola obukwata n'obumira ng'amira empeke n'obumira gw'obadde okimanyi nti waliwo abantu abatunda capsules abazungu baveeko bakwata galiki oyo ne bamu extractinga ne babaako engeri gye bamu preservinga ne bamukolamu empeke ze capsules nga zikola ku maanyi ga kisajja nga bazitunda naye nga the main component ye galiki mumuli awo eddagala mulina mu nnyumba yammwe tewetaaga sambansiko senga ndi ku kyeyo nkoze ntya galiki oyo ajja kukolera osobola n'omukwata n'omucrushinga n'omuteekaawo yo n'omala n'obikwata n'obirya bw'oba osobola abalala babugaaya abasajja babumanyiza mbu oba omanyiza obugaaya n'abakazi olw'engamba abulya kuba naffe abakyala butuyambako tujja kuba nkomawo nga mbuulira ate abakyala engeri gye tusobola okubeera nga tumukozesa oba nga tubeera naye mbagambye osobola omuteeka buteesi mu mazzi osobola omuteeka mu mata osobola omutabula mu bisi gw'enjuki osobola omwongera mu mmere yo naye nga bibisi bijja kuba bikuyambako ojja kubeera ng'okola kyo ng'otereereza ddala embeera so olina okumanya nti mbagambe galiki alimu ekirungo ekirala ekisobola okubeera harmful ate eri omubiri gwo so olina okukakasa nti tomunywanga mubisi bw'omunywanga mubisi alinza like I mean sorry tolina mumulya like direct like nti nakamucrushing and then nemulya muleka asitinge ate tubeere nga tusobola okubeera nga tumaximizinga amaanyi ge ate nga tuminimizinga obuzibu bwe yandibadde antuusaako of course buli kintu ekirungi kirina ekibi ekikiriko teri kintu kitalina kibi olaba ne bwaba mukyala ne bwaba musajja ne weeba mbolo ne weeba mananga nnungi ebaako akasobi akagiriko so nsigadde nze Senga Faith 256 mubeere bulungi mwiraba. Yeah.